Kale, good morning. Kasubire byo mujali yasobulungi oba malidadi sana nga katonda wabakumye okusinzira mu kibuga oba mu nsi mmedi msizo kwanga mtu atwagala bebaza kensuso omulimu gwe mukola gw'amaanyi nnyo kubanga mulaba internet wano ennyinnyini ku Celeb Jazz amanye yenze King Smith, the only king in the building okubanga tutuusako olugambo kalebule pokopoko oba oliawo n'ebibooziboozi nga bitambudde wano mu ggwanga lya Uganda mu East Africa, Africa ne world over. Njagala obuuzaako bakyali bange abaliisezaawo Turkey, Istanbul, Eddie Kenzo kye yakoze bannange bangambye yakikubye mpaka ate ku makya ate buli muntu yenna n'abeera nga ate akkirizaamu nno. Eddie Kenzo is #1 is Ugandan export okuva mu ggwanga lya Uganda and to the rest of the world. Yabadde ne manager wamanyiddwa nga manager Martin Better era ng'omulimu gwe bakoze gw'amaanyi nnyo. I'm told they are going to be shooting 1 or 2 videos in Turkey once again, so katuzirinde off his album empya emanyiddwa nga bagita made in Uganda, made in Africa. Yes, made in Africa. So tujja kuba tulize okulaba how it all goes down. Naye nga amannya gabigambye nze Shadik Smith naye nga obasobodde subscribinga wano yennyini ku channel yaffe alifere nga tugenda mu maaso. Naye nga muli mutya, muli malidaadi, muli bulungi. Empewo y'ennaku zino wano mu ggwanga lya Uganda tulinga nga abayingidde essaawa za winter oba season ya winter. I don't know how mwali Dubai bwekiri, simanya bali UK bwekiri. I don't know my people in USA are doing it, but when Uganda these days it's very cold. Erekifuba n'essenyiga bisuse. So tuyinza okukola first remedy, dira amazzi agookya, teekamu entangawuzi, teekamu enniimu, mujjukire lwakolanga mu biseera bya COVID, teekamu ne kajinga, that is jinga, enniimu, lemon, then emicungwa okole dawati ere nga tosobola okuba ng'okola ki ng'obinywa. Oba tosobodde beera nnyo ng'onywa nnyo amazzi because ennaku zino empewo eno abasinga ebayita bi allergy ebyenjawulo nezo okuba nga musinzisinga okusinziira mu bantu si kirungi. So just go ahead obeere ng'okola ebintu ebyo, ojja kuba ate obeera ng'okipinga obulamu bwo nga buli talaali oba tayaali saana ng'akanzaali. Naye nga sikola nzekka, nkola n'omukulu amanyiddwa nga Sa Lorenzo abeerawo ku kamera okulamu nakutuusako ate ebifaananyi ebyenjawulo n'okuba mu field kubanga naye Steve agendayo n'abeera ng'akola kingakuleetera interviews tujja ate wali twongerako discussingako. Naye tandika endowooza n'ebibooziboozi adde bitingana, that is from Sunday up to lunaku lwokusatu leero wano mu ggwanga lya Uganda. Esooka ngenda kuyitako ku kibozi kya mutabani wa Bobi Wine. Mutabani wa Bobi Wine ono kigambibwa okuba muno yaweebwa suspect after okuba nga muno bamukwata ng'asimagolinga marijuana oba ekika ky'ebyokunywa ebyo abasinga kye bawoomerwa ennyo naddala mu biseera bya COVID. Asinga mwakikwanyo nga mweyoteza mukisimuka n'omukogo ne gubayingira, abamu ne bibalwaza ate abamu ne bibasikondosa. So naye nga abageto bamanyi, abaana b'omugeto bamanyi kye banjogerako era nga kigambibwa okuba muno ono yakkirizibwa okuddayo mu ssomero after a two week long expulsion gye bamusomesa suspension gye bamuwa kubanga ate asavinga ekibonerezo ekyo. Then now the day was enrolled back in school era twagala okubanga tunyweza. However, confidentiality y'abaana bano oba amasomero mugikuuma mutya ebyamanga bino kubanga tebifunga kuwozi essomero lyasomeramu n'ekisubi alina housing abantu bangi nnyo ate abaana bangi from different walks of life. So muwulira ebintu bino nga bivuddeyo naye banga bitambula ffe ng'abazadde tukituyisa bulungi naffe abasobola okuyitayo abaana because tugamba omwana wange wanaaba afuka bulungi, omwana wange wanaaba nga asimuka ekiro ng'alina olusegedde abaana waliwo abaana abasimuka ekiro, waliwo abaana abatayagala kutaba temubifulumya ebyamanga ebyo. Omwana wanaaba nga alinamu akazezze konakona temukafulumire mukalaga eryensi. So abasomesa n'amasomero, I think it is very very important okulaba nga muvaayo ne muprotecting ate abaana bano oba bano abantu abatanaba kuba nga beetuma bwali mu ssomero kuba tubawa ssente nnyingi nnyo almost 5 to 6 million ezigenda mu masomero gano ng'abaana baddayo ku masomero given the fact that baddayo bazi bbanga ddene nga tebasoma and all of a sudden ne mu breaking a story game. It is not really nice. So abakikoze bonna abemusomesa they need to be brought to paper ne basasulira kye bakoze omwana ono because tetuli sure oba about marijuana, tetuli sure oba gwali muze mulala, tetuli sure oba yalwana na muntu, tetuli sure oba walina bulwadde bwamuze waka, but all in all the suspension happened. But how do you protect the brand erinnya ly'omwana, how do you protect erinnya ly'essomero okulanga ebiri bino tebikwaki ebeera nga ate byombi bikosebwa. So essomero lyayinza okuba lyafunye publicity because omuyadde akyogerako ku Twitter, ku Facebook and everywhere. N'ate ye omwana mumuleseewa because is a son, one of the public figures tulina no mu ggwanga lya Uganda. So muba mumuleseewa kifaananyi kye mamutadde abazadde oba abaana bagala joininga essomero. Not only that, bingi ebigenda mu maaso awo ku ssomero oba mu bitone byebagala abaana balibadde busobola okuba nga basirikira abeetikya. So I'm just thinking whoever broke the story from the school kwasire ne yava mu ssomero kerinking the rest of the world over the rest of the country, that person should be brought to paper. Ate n'omwana abanga yakikola naye abonerezebwe kiri abazadde baveeyo Bobi ne Babi mama ne taata baveeyo balabe engeri gye basobola
okubonerezaamu omwana ono bamubuulirire asobola okuba nga ate naye asobola okuba nga agenda mu maaso n'okuba nga abuulirirwa n'okuba nga ateeka siigamize gino gyevudde waka n'abeera nga agitwala ku ssomero. So ekyokakyokka ebigenda mu maaso mu nsi bikyali bingi nnyo. Naddala wano mu ggwanga lya Uganda tugenda kwogera ku story ya mwana mulenzi mwana mulenzi amanyiddwa nga Luga. Ono ng'ennaku zina pepeya ne mwana muwala amanyiddwa nga Sheilah Gashumbah. Mujjukire emabegako awo wabaddeyo entalo nnyingi nnyo ne a lot of allegations ezibadde zigenda mu maaso between the brand Sheilah Gashumbah and other brands ez'abasajja ab'enjawulo, era nga entalo yava ku bye kwawukana ne mwana munne. By the way, I was told Sheilah Gashumbah is soon making 26 years. I was told, still sure, kwa sinza ya muzara, na yenga bangambye sana nagenda kwaweza 26 years, so kile zara watachali mwana. Ne bangambye mbu, wadde bitingana biraga muno Sheilah ono he's been with a lot of men after mukwano gwe mpampe yaliko boyfriend we amanyiddwa nga God's plan okuva n'ateeka olukalala lw'abantu bonna aba celebrity. Sheilah yali abaddeko nabo abaddeko nabo mu nsonga za relationship okitegedde nkwana ebintu ebito. This source eno twagijja ku God's plan that is Snapchat page nga avayo nayogera omwali the likes of Kasuku, omwali the likes of Ebyama, omwali the likes of Banji Rickman naye ne bamutwalira omwo. Then last yabaddeko yabadde mwana mulenzi amanyiddwa nga Luga ng'ono mu Nigeria, era ng'ebifaananyi byolaba ebibadde bisonga kubera ku social media ebifaananyi bya Sheilah Gashumbah ng'ali ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Luga side zawali ewa Rwanda, Kigali, Rwanda. Luga ono yajja mu ggwanga lya Uganda a week ago n'aperforminga wano okuita ekintu kye kyataataaganyibwamu poliisi because bahita bamaliriza mitendera mituufu gye balina kuyitamu kulaba muno bo ne government basobola okuba nga bateeka successful event basobola bakimiza. Then eventually it happened on Sunday. Ate awo ne bajja mu Nigeria omulala amanyiddwa nga Chicken n'akuba ekyeku Serena. However, ekivulu kya Luga kyalimu a lot of controversies era ne batuuka n'ogamba muno maybe after party yateekebwa Sheilah Gashumbah yali even more better than the event itself. Yali size eri emunyonyi eyo size eyo kazinga akamu kesijja kwogera manya. But after that it is told that Sheilah Gashumbah traveling ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Luga from Uganda because they had another performance or another event in Rwanda, our neighbors there. So they had to travel together to Rwanda okulaba muno bakola ekivulu kino. We don't know Sheilah traveling nga queen dancer, traveling nga social media influencer, traveling nga mukyala, traveling nga girlfriend, traveling nga we yet to find out olwenye kusebjazi nenge fana ifumanja muno Sheilah ye mukwetega wali agenda kuba ate ekyo kipasaganya mu nyo kipasaganyiza bulungi nnyo. However mu kibozibozi kyali kitambula waliwo yavuddeyo one of the Facebook in-laws n'apostinga n'agamba muno I think Sheilah wants to be like Zari ono alina abasajja almost mu nsi ezisinga ate abasajja ab'amaanyi. So Sheilah wants to be the next Zari. However much it may be a little bit hard kubanga ne bad black bakigezezaako and the likes naye kigaanye. So katusubire maybe kinamukolera kasubire kijja mukolera, but we shall be coming here to be giving you more news ezikwatagana ku mwana muwala Sheilah Gashumbah n'ebyagenda mu maaso kubanga akolaki ng'akola. Ate eyo nga tuyitadde ku bbali just another story that has been happening from Sunday up to today. Ye story ya mwana muwala amanyiddwa nga Rawuma Pinky. Rawuma Pinky ono yaddiridde mwana muwala amanyiddwa nga Shiba mu bigere, era ng'ono on Monday, no yesterday yareleasinze EP eriko ennyimba mukaaga 6-track EP, era ng'eno yagitumye kinda afro dancehall, era naye nga oba owuliddemu oyinza okugamba balayikanoza ononona bamanaginga Rawuma Pinky baagala the character of Shiba ginstoringa oba ginstiringa mu mwana muwala amanyiddwa nga Rawuma Pinky because engeri gyatula mu ngoma, engeri gyayimbamu, however much she came out n'agamba muno she was fully inspired by Shiba, but still why not have that small distinction between the two brands. Renga we want to go amwana mwana amanyiddwa nga Rawuma Pinky, we think ajja kikuba era wanaaba kikubye kijja kuba situ tugamba naye nga yafulumiza akayimba ako akamanyiddwa wimba bungi nnyo era nga bwafulumidde ku 6-track EP gye mujja okuba nga mugenda kugundi mbere nga muwuliriza ku mikutu egy'enjawulo naddala emikutu egimanyiddwa nga gimugatta abantu oba egy'emitimbagano. Now another big fight eri mu industry yaffe ya Uganda ye ya mwana mulenzi amanyiddwa nga Sesebat ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Gravity. After Gravity coming out n'agenda n'apostinga n'agamba at Sesebat I'm going to look for you but trust me you're not going to like it. Omanyi you joke a lot but this time around ogenda kakasa. Post eno yabadde ya
yali ya Saturday after Gravity omutujja okukola ekivu wali ku Holy Farm akavideo ako mwakalaba Lawrence wakalaba yava ku stage n'agwayo wansi omwana kwazina naye omwana tulina kwa tumbalete bamwita Tracy, yes, tulina kwa tumbalete amina exclusive interview tulimye mukonekawo obulamu bwe ekintu kino kyamukosa kitya biti byafunye mu bayimbi bano and the likes naye omwala oyo bambi balinnya bubi nga omanyi ku stage bawuza bateka kubalinnya bubi around Luitamu ne bagwayo wansi and I think it did come out well and I think mwana mneza manyidwa nga Gravity yasakamiga some injuries yafune ebiwundu ebimu ku magulu ge ne ku mikono bruises kati Sesebati n'ava Sesebati mumanyi mulina bali ku TikTok ne ku Facebook yega yabeera wakola mu comedy bwe mimikinga nnyo abayimbi ebintu ebigenze mu maaso mu ggwanga basically so he's a content creator and he's a comedian naye nga comedian w'okutimbagano. So he came out and he did a video which still went viral. Video eno netuka ku Gravity naye I think Gravity agitwalanga a mockery okumuyisaamu amaaso okumuzannyamu obuntu obwo so Gravity teyakisiima era teyakyagalira ddala so n'avayo n'amuwandiikira ku Facebook ye bagidwa Gravity omutujju n'amugamba nti nno Sesebati ngenda kunoonya era neesiga nti nno togenda kukyagala omanyi you joke a lot but this time ogenda kakasa kati munange Sesebati naye yavuddeyo namuwa long reply namugamba wati bannange that Gravity is looking for me which kind of shocked me hope it's a joke because of a video I made yesterday he even called me honestly I think content creators especially me we have contributed so much to the Ghanaian music industry in this digital era adding a touch of creativity and humor to best market our music, video challenges, okay, our music on another level, and I've also done many video challenges promoting Gravity's music, which have hit more views. But it seems you're now as if I'm the only one. I'm the one who organized that stage, which worked against the law of gravity. Before you come, make sure opposite Chinamu group one ngenda kumikisinga kolonge ate male kubobonge ebigambo biri mu bibalwa Gravity omuntu bayita tusimbudde sikyo male omukolonge yabimutedde mwana awo olyokomanye nti comedians also don't joke nesa Sesebati nakyo so kyeka kirinamu kwanda wa body yakyo kyeka kiswamuko ku byuma so namugamba location namugimwerawo kololo ku gate ya green eriko kamera n'embwa ssatu that's where I stay tobula blood iseza muganda akagamba nti enter your own risk oyingira awo nyini ekimale so yadenga mugamba Gravity nava mubyokwogera ennyo just bring it on tulabe nti nno ate ani asinga munne oba zalika emipiira so oyito biti naye nga nategeddeko omukulu amanyiddwa nga Jose Chameleone ali mu kushutinga video empya sinagitegeera linnya but I know Nimbolga Rasi wali mu kushutinga video nagishutinze ni mwana mwenza amanyiddwa nga Frank Aja that was yesterday saids out Salama Road ne saids ze Busabala you are shooting there I think Chameleone is coming back music industry ya storm era tumedine abali nakaiba kabate kale mu trending ennyo akamanyiddwa nga Forever right ya Forever kaimba kanoka wandikwa mwana mwenza amanyiddwa nga Dauda Lutalo oba David Lutalo ne yafumiza kaimba bakaita Mbona Bitus bafumiza kaimba bakaita Boeka and so many other people other artists are bringing out new songs but they are out in new songs ne Chameleone ali mu shootinga video shoot empya era yagambe ku mwaka it's going to be epic olaba ne gunne yafumiza kayimba bannange naye katusirikaawo kampitewo wisi sijja kukyogera omukulu Kalifa kutumiddeko nnyo naye ndowooza emboozi basically eri mu kutambula ku social media katusoke ate tukolemu katono nnyo tugenda kuba tukomawo ndowooza ne bakayimbira Domactors abajaganyiza emyaka 4 mu kintu kino ekyokuba ekyamasanyi n'owanna katemba okubanga basanyusa abantu naddala mizannyo gino egyokuzanya egyoku stage ate ne films tugenda kuba tutunya naye katugendeko omulango w'abakamu baffe tukomawo tugirabe ate ngeye tugenda okubanga tutambula mamanya nze King Smith sikola nzeka mulere mega kamera tv producer bamwita mwana mwenza amanyiddwa nga Sarles ate batekamu sente banafe ba King Model Studios ng'akalamu kalagogenda kubanga okalamu
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.